Mambuka g'obuvanjuba bwa Semazinga Africa, mambuka gaabwe wali eggwanga erya Misiri, Red Sea ennyanja y'omusaayi eri mambuka g'obuvanjuba bwa Sudan, Eritrea eri mu buvanjuba bwabwe, Ethiopia eri mu maserengeta g'obuvanjuba bwa Sudan, eggwanga erya South Sudan liri mu maserengeta gaabwe. Songa Central African Republic eri mu maserengeta g'obugwanjuba. Olwo Chad nebeera mu bugwanjuba bwabwe, songa Libya eri mu mambuka g'obugwanjuba. Olaba amawanga agalina ensalo nayo Egypt, Eritrea, Ethiopia, South Sudan, Central African Republic, Chad, Libya, amawanga musanvu gegawula ensalo ne Sudan n'ogattako n'ennyanja ey'omusaayi gye bayita Red Sea. Sudan okusinziira kunoonyereza okukyali okuvannyuma waliyo abantu obukadde 39. Bw'ogendera ku ekyo abantu abali mu Uganda bangi okusinga abali e Sudan. Sudan etudde ku bwagaagavu bwa square kilometers akakadde kalamba mu emitwalo 86 mu 1448. The square miles emitwalo 7 mu 872. Era ku Semazinga Africa, Sudan ekwata kya kusatu mu mawanga amanene. Sudani eddiini ey'eggwanga ya Busiraamu era olulimi Oluwarabu lwe lulimi olutongole, ekibuga ekikulu kiyitibwa Khartoum. Eno nno omugga Kiyira gwe tulina wano River Nile ne Sudani gutuukayo. Ebikwata ku mawanga ag'enjawulo bibadde bikutuusibwako. KHM International Consultant abakugu mu kunoonyeza bannayuganda emirimu ebweru w'eggwanga bagala ba cleaners, ba drivers, ba security guards ne ba electrical helpers. Omusaala musava ddala. Okwewandiisa kugenda mu maaso ku bessimu nooti 70000777 oba nooti 70000777. Wetuli wennyini erigwe munnange awuliriza oli ne Haji Ebya Bashir mbazida dakika 2 zetugaza twegatte ku ssaawa 10 za kawungeza kolunaku olwaliro webale ku bantu nno owuliriza mukwano gwange nnyo nnyini ddala ologoto lwa Wakadde KBM live experience 30 omwaka tuguyingirirawo ku Jazbel ekiteezi songa ab'empigi n'ebitundu ebiriraanye ku Saturday 29 tugenda kuba nammwe awe bayita ku ani yali Amanyi Hall. Amawulire amalala getufuna okuva e Sudan okuva ku mukutu ogwa Al Jazeera wuliriza ndaba. A wave of discontent over rising food prices. Omunnango omuyaga gw'obutali bumativu olw'embeera eyeeyongedde okwekanama ey'ebbeeyi y'emmere naddala omugaati. These Sudanese chant, people want the government down. Abantu bano ab'e Sudan bagenda maaso n'okwekalakaasa nga bakuba emizira bwe baleekaanira waggulu nga bagamba abantu baagala gavumenti egwe ku ttaka. Others echo the call. They're the same chants heard in the Arab Spring Revolution 7 years ago. Era munnange bino bye bakola byennyini bijjukiza abantu ebyaliwo mu biseera bye biyitibwanga Arab Spring ebyaliwo emyaka 7 emabega bwe gamba ku Arab Spring kyatandikira Tunisia ne kigenda e Misiri ne kigenda e Libya ne kigenda e Yemen ne kigenda e Syria. Arab Spring ebyaliwo emyaka 7 bizeemo. Amawulire gana awuliriza ng'ajja ku mukutu ogwa Al Jazeera nga bwe bifulumiziddwa. Baabo. Sudan is at a flashpoint over inflation. Sudan eri mu kaseera akazibu ennyo eyolekedde okubaluka ng'ekizibu kiva ku bbeeyi ya nsimbi kupunguuka ssente nga tezikyalina makulu ebyenfuna biri wansi. Now at nearly 70%, it's one of the world's highest. Era inflation ya Sudan, ssente za Sudan zipunguuse ebitundu 7 ku buli 100. Sente tezirina value. Bw'obanga olina nnusu 10 olinga alina nnusu 3 kyekitegeeza. Bw'oba olina omutwalo obeeranga alina 3,000. Emergency is being enforced in the city of Atbara. Mu kibuga Akbara balangiridde akaseera ak'akazigizigi. After the headquarters of the ruling party was set on fire. Oluvannyuma lw'ekitebe ky'ekibiina ekifuga mu ggwanga erya Sudan okwokebwa abeekalakaasi baayokeza headquarters z'ekibiina ekiri mu buyinza. A curfew's in force and schools are closed. Bataddewo curfew, amasomero gaggaddwa. Sudan. Soka tuyimirireko awo tuddeyo tulabe omusajja gwe bayita Bashir. Teri baana kusoma
kafiyu abantu bakkirizibwa kutambula oluvannyuma lwa ssaawa 12 ez'akawungeezi mutandika okutambula 12 ku makya wakati wa ssaawa 12 okusanga oli wabweru ne ku makya mbwe ssaawa 11 ate mbadde nkeera nnyo baatugambye tulina gye tulaga mutandika okutambula ssaawa 12 ku makya era mukoma okutambula 12 akawungeezi. This man Bashir ono omukulu Hassan Omar Bashir nkugambye mu 2023 abayeekera batandika okutokosa enkebete mu kitundu eky'Darfur nga baagala gavumenti eveeko nakati ekitundu eky'Darfur tekitereeranga yoga ne gavumenti nayo neetandika okuggulawo akabaati okuba bano abawerako. Kigambibwa nti gavumenti ya Sudan eya Hassan Omar Bashir waliwo akabiina k'abalwanyi babayita bajanjawiidi era bwe bawulira omanya bano baasiimuuka abajanjawiidi. Kabiina kabamukwata mundu abaasiimuuka abakambwe babaali bapiiganaagi abanyooka bakola amaaso bali enkoko. Soogera ku nkoko eno gye mwalidde ku Sekukulu. Munnange gavumenti egambibwa kwa nti yakwatagana ne bana abajanjawiidi nebawa ssente nebawa ebyokulwanyisa n'ebikozesebwa ebirala bakole ku mulimo gw'okukuba abantu e Darfur. Ne batta abantu ne bakwata abakazi mu kitundu kino ekya Darfur. Gavumenti ng'eweereza butereevu ssente eri bano abajanjawiidi ebawa ebyokulwanyisa ebabuulira ebifo ewali abayeekera ebabuulira ebifo ewali abantu ba bulijjo. Munnanga omujanjawiidi n'atabuka nga tataasa kiramu kyonna. Era gino gye gimu ku misango egiri mu kkooti ey'ensi yonna. Septemba 2007 ng'amaze okusinkana eyali ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte kati omukulu Ban Ki-moon yali kebiseera ebyo. Hassan Omar Bashir yakkiriza okutuula ateese n'abayeekera. Enteeseganya zaatandika mu Oktoba 2007 naye neezongezebwayo oluvannyuma lw'abamu ku banene mu bibiina by'abayeekera Sudan okulemererwa okutuula okwetaba mu nteeseganya zino. Kaakati mu 2008 emyaka 10 egiwunzikiddwa ng'ennaku z'omwezi 14 Julayi gubeera gwa 7 omukulu Louis Moreno Ocampo yali ssaabawabi wa kkooti ey'ensi yonna ebiseera ebyo azaalibwa mu ggwanga lya Argentina naye kati yavaako kwaddako Fatou Bensouda mukyala mu Afirika. Louis Moreno Ocampo yaggulawo mu butongole emisango genocide ne war crimes against humanity ku Bashir ne bamuggulako emisango. N'afuuka omukulembeze mu Africa eyasooka okuba nti sitting president akyali mu buyinza okuggulwako emisango nga tannava mu ntebe mu kkooti ey'ensi yonna. Baali balowooza kkooti y'ensi yonna esaaga. Mu Gwokusatu omwaka ogwaddako 2009 kkooti ey'ensi yonna n'efulumya ebbaluwa bakuntumye bwe mulaba ku Bashiri mu mukwate. Byonna binnange byali bwe bityo. Kitegeeza talina kutambula kuva mu ggwanga lye kugenda mu mawanga malala agateeka omukono ku ndagaano yateekesaawo kkooti y'ensi yonna Rome Statute oba seekyalina okukwatibwa. Naye munda mu ggwanga erya Sudan it was business as usual, ebintu byatambulanga bulijjo. Anti mu mwezi ogw'okuna 26 April akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okulonda NEC National Electoral Commission kalangirira nti Bashiri yawangudde okulonda kwa pulezidenti afunye obululu ebitundu 68 ku buli 100. Wano wonna tanyenyezebwa. Okuwangula kwa Bashiri akalulu kano kwakuba wala nnyo abakkooti y'ensi yonna. Julayi 12, 2010 International Criminal Court neddamu n'efulumya ebbaluwa ey'okubiri okukwata President Bashir. Ku mulundi guno baali bamuguddeko emisango 10. Amulaba amukwate. Wajja ne wabalukawo engeri ya ebiziyiza. Mu 2014 Desemba 12 kkooti ey'ensi yonna
neyimirizaamu emisango gye baali bafulumiza ku Bashir oluvannyuma lw'akakiiko k'ekibiina ky'amawanga amagatte akavunaanyizibwa ku byokwerinda obutawagira bulungi nteekateeka ya kooti ya nsi yonna. Era kooti ey'ensi yonna omwaka ogwaddako 2015 neesaba akakiiko k'ekibiina ky'amawanga amagatte akavunaanyizibwa ku byokwerinda kakole enteekateeka bakwate Bashir bamutwale e Hague mu Netherlands attunke n'emisango. Byonna munnange byagenda maaso n'okubanga bwe byabeeranga. Jukira ekyaliwo mu mwaka 2015 nga 15 June Bashir yafuluma n'ava Sudan n'agenda mu ggwanga erya South Africa. Kooti ye South Africa nefulumya ebbaluwa nti mumukwate. Kooti ye South Africa nefulumya ekiwandiiko nti Bashir azze wano kukyalira President Zuma akwatibwe kubanga South Africa yateeka omukono ku ndagaano eyateekesawo kooti y'ensi yonna therefore alina okukwatibwa. Ekiwandiiko kiba kyakafuluma bwe papa Bashir teyasiibula yayita manju n'alinnya ennyonyi si kulwanga bamukwatire South Africa. Era wano abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo mu Africa nga ne President Museveni kwali ne bavaayo ne batandika okukolokota ekikooti y'ensi yonna. President Museveni agamba tusobola n'okuva mu kooti eyo kuba etajetinga ffe abawano mu Africa mulina kyekubiira. Bashir n'afuna okuyambibwa oba obuwagizi okuva eri mwami Museveni. Bino byonna bigenda okubaawo. Kati Sudan abantu bali mu kwekalakasa. Baasembye okulonda nga 27 April 2015 omwaka ogwaddako ffe ne tulonda 2016. Mu 2015 President Bashir yawangula mu mpangula gy'atawangulangako. Wali yawangula 96 n'awangula mu 96% n'awangula 80%. This time round akalulu akakasembo kuwa Sudan. Jukira ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo byaganye okwetaba mu kalulu kano nga bagamba tekali mu mazima na bwenkanya. Akalulu akakasembo okubaawo Bashir yakawangudde kaliwo mu 2015 era kyekisanja kyaliko yagambye tagenda kudda mu 2022. Ekisanja kyenga kiweddeko yawangudde with 94% kuba omudigido oguleeta enduulu. Ebitundu 94 ku buli 100 bwe yawangudde mu kalulu akakyali akavanyuma. Tawangulangako na buwagizi bw'atyo nga bwe yafunye. Kyokka yabaayo kati bali mu kwekalakasa ne weebuuza abamuwagira babadde ki. Kinzijukiza ekyali e Misiri ewa Hosni Mubaraka baali bamaze okulonda mu 2010 n'awangula n'obululu ebitundu 99 ku buli 100 99%. Omwaka ogwaddako 2011 ne beekalakasa ne bamujjako. What really happens now? Where does the support go? Obuwagizi bulagawa oba bubeera bwavaawa luli? Yawangula n'obululu ebitundu 94 ku buli 100 n'asubiza okutereeza embeera z'abannansi b'eggwanga erya Sudan. Kati birabika biwagamidde embeera esoma bweti Sudan we twogerera. Hassan Omar Bashir talina mwana mu bulamu mu nsi ava mu ntumbwe ze okujja kuba akuzizza obukuza. Kandi mwagala nnyo ebyokugamba kati bw'anaava mu bukulembeze ayinayo Muhoozi, ayinayo Bashar al-Assad, ayinayo Saif al-Islam Gaddafi, ono talina. Sudan. A few hundred kilometres south down the River Nile, protests are replaced by queues and concern. The living conditions in Sudan are deteriorating. Abantu mu kibuga Khartoum bali mu mbeera bagamba omukyala bamuyita Marwa Majid abeera mu kibuga Khartoum agamba embeera nzibu wano we tuli. Have queues everywhere for fuel and at ATMs. Abantu basimbira yini okufuna amafuta. Can't get your salary. Omusala gwe tufuna tegutumala ebintu bye tugula tubigula buwanana. Wala tulinga abatudde ku bomu emyansa bweti tetumanyiddirwa egenda kutulika. Ticking bomb, we don't know when it will explode. Tuli tutudde ku bomu naye ejja kutulika tetumanyiddirwa etulika.
Sudanese feel the inflation through the price of bread. Omugati munange gufuusa akagaati olw'ebyenfuna ebigudde. The cost of a loaf has tripled in some areas and there are bread and fuel shortages nationwide. In the capital Khartoum, some queue for hours outside bakeries. Abantu mu kibuga Khartoum basimba layini okumala essaawa eziwererako ddala wabweru wa bekeeri basobole okufuna omugaati amafuta agafuusa otufuta kyokka nga balina amafuta ewaabwe tebakyasobola gafuna ku ssente ze baagafunanga gavumenti edibaza ebyenfuna n'ekamala. Government leaders announced their 2019 budget this week, including $1.4 billion of subsidies for fuel and bread. Bagamba ebyenfuna by'eggwanga mu mwaka 2019 gavumenti yafulumiza budget yaabwe nga bagamba bajja kubanga bakendeeza ku mafuta ssente ze bajja ku mafuta n'omugaati naye abantu tebawulira bagamba ebyo muli ku kiguumaaza. But shopkeeper Hussein Osman says people need help now. Omusajja ayitibwa Hussein Osman agamba abantu beetaaga buyambi kati tebawulira bya mwaka gujja. Abantu baavu. Conditions are bad now. Embeera mbi. Expensive and so people are unable to buy them. Abantu balina kye basobola kwegulira. Sudan. Hassan Omar Bashir. Embeera efaanaganako bwetyo munnange. Abamagye munda mu ggwanga erya Sudan nkugambye bakyali mu masekati obuwagizi bwe balina eri president bukyali bwa kibogwe bukyali bwa kitundutundu bwa mantambu era waliwo okutya nti nga bwe kyali mawanga amalala ag'abawarabu bwe wali okwekalakasa singa embeera ebatekkakanye essaawa yonna ab'ebyokwerinda kino kisuubirwa kiyinza okubawo obutabaawo bayinza okudda ku ludda lw'abantu. Era kyekimu ku ebyo ebitunuuliddwa okutya we kulinga baga nti singa amagye ne poliisi gakurosinga line ne gadda ku ludda lw'abantu bajja kutandika okusipeeringa ekigambo kaweddemu eri Bashir. Naye okutuusa nga ekyo kibaddewo wetwogerera ebibuga 16 mu Sudan bibuutikiddwa okwekalakaasa. Mu buvanjuba amasekati amambukanawa nga bwe nagambye eggwanga liri ku shutdown, amasomero tegakola, amalwaliro tegakola, abalamuzi bayisa olukiiko leero, bannamagye abanene mbanene tebanaba kuvaamu kigambo, n'abapoliisi tebanaba kuvaamu kigambo, naye lwakiri bafulumya amasasi gakuba bantu. Waliwo we wakyali obugumu bwa president nti singa amagye gasigala ku saidi ye ayinza okuwangaala ennaku endala mu bukulembeze. Abaffe ebyeri bya twabitandika bwe biti byatandika bwe biti. Naye ono yali akurashinzeeko okwekalakaasa, si gwe gusoosa abantu okwekalakaasa nga bamugamba agende, yadde okwekalakaasa okwaliwo okw'emirundi ebiri okwali Sudan tekwagaziwa kutuuka wano. Ab'amawulire balangiridde okwekalakaasa, abasawo tebakola, abayizi ba university beegasse mu beekalakaasa, n'owulira embaga. Bino byonna tujja kubanga twongera okubanga tubirondoola, of course, n'okuwa updates ebintu nga binaaba bivaayo, naye nga kyolina okumanya kafyu erangiriddwa, abantu bakutte bali mu kwokya, basanga emmotoka za gavumenti baziteekera omuliro, ebizimbe bya gavumenti bali mu kubikuba, abayizi ba kale ne bannaddiini bagamba president ave mu buyinza. Nze Hajji Kazibe Bashir Mbazida, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekifuba kya allergy, asthma, pneumonia, aziira mu kifuba, ayiriitira mu mawuggwe, ekifuba eky'olutentezi, asthma oba pneumonia, gwe nga bakugamba nti allergy. Akafuba akakalu akasiiwa nosanga kapanga olina n'obuntu obukaaba munda. Osanga ekifuba kizitowa, kikuluma, ng'oweekera buweekezi, alina ekizibu nga kino, oba mukwano gwo oba oluganda lwo, jangu mu ba Heal the World Organics abasangibwa Wandege ya opposite YMCA. Bali ku ssimu 0700 57 0125 oba 0774 05 04 7.
oludde ng'otawanyizibwa obulwadde bwa prostate BPH obutawanya ennyo abasajja bwe bakula mu myaka okuva ku myaka 45 n'okweyongerayo nga bukuleetera okufuyisiza okumu naddala mu budde bw'ekiro omusulo okujja nga bwe gwesiba nga tokyasobola na kugusiba awamu naawe eyazibikira nga kaakano